afudde mpo afiiridde mu byoyinza okuyita
afuga eki kubanga omuntu awangala mukyenda n'okutuuka wako naye yadde afiiridde mu myaka mingi mu byakoze myaka egyo kuba ate anamu yena sikiba gya musajja mukulu naye byakoze myaka gyegyo bingi nnyo nti bisinga emyaka egyo anamwenda Mukama Katonda yeebazibwe nnyo era ofe abeekawaala tujja kumwenyumirizamu kanaakaalo akatadde ku maawo kawaala oli yawuliranga kawaala ng'ekyalo ekigeri ekimu kawaala ali mu zooni zez'enjawulo waliyo central zone waliyo kawaala ddu kati ewa mugema yes mugema zone yeddibira eri kasubi eri naye nze nali mukawaako kasubi tuwe nakulira emyaka byange byonna n'okusoma n'ogenda mu kibuga wekugenda kabrani nebala naye awo ekasubi tu abamanyingo ne wajjika bufu wajjika nokira ku kikewa ky'amapalasi awo nga wewaffe bwentaka baffe awo nga kawaala amanyikiddwa mu birala kali ekaalo kali wansi wakuka kwekasubi naye olwaleero bikolwa by'omusumba pasitayina kawaala afuga nolowooza ntuuka era bangi bebeereyo nga tuli mukulembeze nambaga nti bannange buuza kiseera bekawaala okwewuka kukasubi abekasubi temujengera afuuka omuntu obujjudde n'ebyangu kati ebyo bireeyo naye nga ekifaananyi kyetusiigira nti pasitayika abadde musaale ffe twali bafuuka nga tujja nga tukuba akapiira kaffe kataka wano nga embeera eno siye neyekulaakulane mu kitundu n'ebyafaayo so tumwebaza pasitayika ekyokubeera omwana omukaaga pasitayika etone katonda byeyamuwa yamuwa simayiro agigabanye ne bannagigabana simayiro temumulabakawo ekifaananyi kyekyo agigabanye n'abanaku n'abanyigiriziddwa n'abalina ennyinge ku mitima n'ojja n'ebizibu byo oba bifaanana bitya bya famire oba bya bizinensi oba byakika oba bya kino pasitayika atadde simayiro ku feesi z'abantu bangi ekyo kikulu kubanga ensi eno tulina gisanyukiramu ng'ova wano obanga abantu eggwanga basanyufu so ekigambo ekyo kikulu nnyo ekyokusatu aweereza mu kusumba n'azimba kanisa eno n'akuma abantu n'abalyowa emyoyo n'akola buli kimu era wano bweyagala okutwalira obuvunanyizibwa bw'omukulembeze ogamba nti ekimanya kya pasitayika kino tukitwale ng'ekikulu waliwo ennaku ezabaleeta etteeka era likyaliyo nti omuntu okutuuka ku levo y'omusumba nga pasita twabadde olina okuba ne diguli oba mu biologi pasitayika otukodera diguli mu biologi ffenna katonda teyatutonda kufuna ebintu abamu bye bafunye mu nsi muno naddalako obuyigirize mwenna abamanyi mututu abatono ennyo abasobodde okubufuna beesuna mu kiwunyi no wansi mugundi emakerere netugende olusi lwaffe olwa wansi kubugirinya nga tugenda nekola kati oluusi twalina basolwaniko wano alesebwaliko nakati era gyakyaliko nze natuuka nenfuga ow'erusi mu kitundu muno okuva ku zooni yaffe negenda ku yabavubuka ku kyalo naye nga ebitabo tukuva nabyo mu katundu kano ku kaabo tulaba nti tusoma era tetusobola okuva kaabo mukama nambikaka tusubire kukamulinda naye si bangi nti bafuna opportunity eyo pasitayika teyafuna mukisa kusoma kubeera enjiniya kubeera dokita kubeera looya kubeera ki naye olw'ekitonde mukama katonda kyeyamuwa n'amafuta agamufukibwako n'asobola okufuuka ekyafaayo mu nsi muno ate omugamba
ekigambo kyakimala kufuna digiri olyoka osumba abantu. Ekigambo ekyo tukirabireko nti pasita akoze ebyafaayo nga talina digiri, n'abatalina digiri basobola okukola ebyafaayo. So etteeka eryo liteekebwe ebbali. Njagala okusembayo n'ekigambo kino kimu kyokka nti abaasi ba pasita kanangi naye katta basoose okwogerawo nga nti ekikolwa ekyo kyali kikyamu. Ebbanga lyamala mu kkomera bagamba nti akwagaliza enkomera akwagaliza ki? Akwagaliza kufa. Ebigambo tebitta. Omuntu bw'agamba nti bannange singa bwendaba mu bulago bwange ebintu bino bikugirako ddala bituufu gyebiri oba tebiriyo, ng'okwata ng'osiba ku njegere ng'otwala ekitalya. Ate gy'omututte nayo tulina kukakafu nti gy'omututte walamu bulungi, kubanga bayoola abaguze ntikusitebolo wali tukuba nab'ekyanene, bayoola abafubuka nti tebalina masiki, bayoola abafubuka nti bekunganye bangi, ne babaleeta ne babateeka mu kaddugulu ne babeera mu 30 nga bayimiridde buyimirizi bati nga buli omu asiza ku nnyindo ya munne bw'ati. Nogaki ate obubadde eri nti babona batakuza kofi ate waliwo batadde. So ekikolwa ekyo kyali kikyamu nnyo era tukifumirire eggwanga lino likkirize nti twogere bwogezi bigambo ebitaliiko kunyigiriza ono n'oli eggwanga lyaffe lwe linaaterera naddala mu kaseera kano ke tulimu wiiki ejja nominations naye tulinga bagenda kutabo wano tukujagala tulabe okunda lwaki kubanga olutalo kyeno tumukunda wagenda mu lusiko lwali kupakalo lwaki tugenda mukalungalo okukozesanga ekyokulabirako kyeno ono naye yayogera bigambo naye ne wagalina kaakati byayogera bingi kusaasira simanyi olukoma naye eyo nga nfuddeyo nganabibala kati basiba bemudongolira nkwata ekidogo kyenakikuba ne basiba era makiga ima wana abadde ayogera ne musaasa nekugamba mwongere okugira nkola kutyanira kakusabire zamanye bigenda maaso mukama katonda abakwatiremu naye njagala okumba ebigambo byange nti pasita yiga talina musango gwe yazza abamuwaako wano obujulizi tibayimiridde ku lukwe ne betubaleka ne boogera okukola olunaku luzima abaana mwabya bamanyi kalima bamadiina bikuuza ono baisha buno mubalabye bashakira baani nga talinaku mukono gwa sente yakuwa musoloti kwa gavumenti fenga kesisente tumuwangayo ekikumiitisiizo kendulabire naye nakola omulimu ogwo nga yewaddeyo okuzimba eggwanga n'okwata omusajja wa katonda n'osiba balakukwegaliridde ekigambo ekyo kyali kinene era bwe tulaba tunaterezebwa nga tetwagagolera ggwanga ekigambo ekyo gavumenti ekyetondere n'abaana abafu abasibibwa abangi babaleke babeeko bye bakola. Maliriza nsaba aboogerera omusumba waffe ebigambo tubassemu ne bannabwo twegayiridde nese kwegayirira ffenna mu nsi muno atulamula ali omu ali mu tugweri atulamula ali omu tomanyi ojja kumwogerera nangwe ebibyo byolira ebyo gwobimanyi ne katonda wo naye omusajja wa katonda byakoze tubitwebalize tuleme twogerakolera n'amawulire tuwandiike ebigenda okusimba omusajja wa katonda akoze emirimu gye agalamidde wano agenzi wa mukama we yamuleeta tumulegere pasita njengo twagaluza mirembe myere oyimiridde mu ngabo nene era tujja kusaba nnyo mukama akwatireko ekitiibwa kya pasita n'erigaseye na byonna byakoze pasita njengo oyongereko obwomezi kutakwata
ezimu nga bwe zifuluma bulijjo nga zibamanyi tezijja kubaawo. Kyaki bagitwala, kyaki bagitadde mu banka. Waliwo ono atagamba nti nze bannange Pastor Yiga bino teyabisikira naye busikizi, naye bw'aba ataddewo etafaali tumwebaza nti abaliwo alina by'abalekedde. Tutandikira awo twongere okuzimba ffe ng'abaana ab'akatundu kano akatawala tujja kubeerawo nabo. Ate tukimanyi nze nga bwe yakampala Mukama Pastor Yiga ak'okukimirembe nammwe abakwatirirwa kyakyeffe ebyo. Mwebale nnyo mwebale.